omulonde ow'abantu takola makulu paka nga abantu bamaze okufuna obuyinza bwabwe. Baganda bange, kiwa essuubi nti tuzeemu ne tusinkana omwaka mulamba bukyanga tuvibwako muganda waffe, taata waffe, omusomesa waffe, mukwano gwaffe Sheikh Nuhu Muzaata Batte. Mbuga kakasa nti tewali bigambo oba bikolwa bisobola kusangula nnyiike na kiwundu na ddibu eryo eryajjawo bukyangobirwako musajjawo Sheikh Nuhu Muzaata Batte. Newankubadde bamuyitanga mpologoma ya busiraamu, Sheikh Muzaata teyali wa basiraamu bokka. Sheikh Muzaata yali waffe ffenna. Sheikh Muzaata yali musomesa waffe ffenna, nga tatubuulira bye twagala kuwulira, nga tubuulira bye twetaaga okuwulira. Kyanaku Sheikh Muzaata tetukyali naye. Bangi muffe paka olwaleero mwaka mulamba tetufunanga kunyonyolebwa era tetukkirizanga nfaye Sheikh Muzaata, tukkiriza Sheikh Muzaata batta motte. Manyi nti kijja kuba kizibu nnyo, naye ekyo twogera amazima nga bwe gali. Tusomooze abo abawakanya amazima bajje batuwe amazima nga bwe gali. Sheikh Nuhu Muzaata ndowooza buli omu anakkiriza yali irimu era yali w'amaanyi mu bulamu bwe, naye ate era w'amaanyi nnyo ne mu kufa kwe. Eyo ensonga lwaki Sheikh Muzaata yalwanyisibwanga directly and indirectly mu bulamu bwe, naye ate alwanyisiddwa nnyo ne mu kufa kwe. Nkakasa mwena mukimanyi wane Uganda ne Bulaaya oba ovuga mu motoka n'osanga bavubuka nga ye Peter naye nga mu motoka ye ataddeko erimu ya Sheikh Muzaata. Wonna si wano wokka. Yatuwanga obubaka nti olunaku lwaleero n'ebigambo bye yayogeranga mu 2021 oba myaka gy'ekyenda babirekodinga, tuba tuvuga tubiwulirizanga music okusomesebwa kugenda mu maaso. Nze nonyina okukkiriza nti ensonga lwaki n'ekitiibwa ne memory ne legacy ya Sheikh Muzaata erwanyisibwa, era nkakasa abali eyo abafumitiriza ennyo mu kiraba tewaliwo effort esangulawo legacy ya Sheikh Muzaata bagijungulule, so that ebigambo byeyalekanga birekodinge abantu naddala abavubuka abato bwe babiwuliriza aluzinge credibility. Sheikh Muzaata yayogeranga amazima nga bwe gaali. Kyanaku nnyo nti tetukyali naye. Si yekka, Sheikh Muzaata yegasse ku luseregende lw'abamasheke bangi abagenzi battibwa, era Bannayuganda bonna n'ensi yonna bakimanyi. Si Sheikh Muzaata yekka era si basiraamu bokka, ne waffe mu Bakatuliki mwenna mwalaba abakulembeze ab'amadiini abagezaako okusitula amaloboozi gaabwe okugamba abo abalina obuyinza amazima. Bafuba okuteeka okutya mu bantu nga babajjawo. Eyo no engeri gye twafiirwa Archbishop waffe Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Eyo engeri gye twafiirwa muganda wange Bishop Kaggwa ow'e Masaka. Munajjukira nti batukubako naye tiyagaasi nga tuli ku kigwa kyaffe ab'Embogo ne Luwambogo. Engeri gye twafiirwa abantu nga Dr. Naskalisa, abamu battibwa kyere, ensi yonna n'emanya, abalala battibwa kyama, naye Katonda ye n'amanya. Nga bwe ngambye tekyakoma ku Sheikh Muzaata. Muze mukiraba nti waliwo olugero mu Banyankole nti eggunju lyalyanga enkoko nga ligikwata n'eridduka ne lyekweka, naye ekiseera kyatuuka eggunju balisanga liryawo mu lujja lirya nkoko, ne balibuuza okola ki mu Lunyankole, neddamu nti ak'ensonyi kabwirewo. Kitegeeza nti ak'ensonyi kaweddewo. Kati ak'ensonyi kaggwawo nti bakwata Sheikh, bakwata Haji, bakwata abasomesa abasiraamu ne bamusiba empingo ne bamussa mu luggya lwe ne bamukuba amasasi. Ekyo kyekyakolebwa ku Haji Kirevu.
ekyo kikoleddwa si kuba masheeka bokka abamanyikiddwa nga bwe ŋŋambye nti bwatuuka okikolera kuba masheeka ak'ensonyi kaba kakoze eki kaweddewo naye abaana abasiraamu bangi batemulwa juuzi omuvubuka gwe bayita Adamu Matovu bamukwata omusango gwe okulembe ogwanaggomola kubeera musiraamu bamusaka empingo ne bamukuba amasasi naku bbiri eziwedde nabadde kitalya